Okusinziira kwa alipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa okusaasaana kw'akawuka ka Mukenenya, abantu akakadde kamu n'ekitundu be bawangala n'akawuka kano mu ggwanga. Ku bano ebitundu 94 ku buli 100 be bali ku ddagala eriweweeza akawuka kano. Nawookeera ono asinga kwegirisiza nnyo mu bavubuka abali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku 29. Adolescent girls and young women are exceptionally vulnerable. The statistics are showing us that almost 70% of infections among young people are happening in adolescent girls and young women. So that's a big challenge. And each of us here must acknowledge it. Dr. Nelson Musoba akulira ekitongole ki Uganda AIDS Commission ategeezezza nti ebitundu 6 ku buli 100 b'olukeberebwa ne bazuula nti balina akawuka tebaddamu kulabika, ekintu ekibiraliikiriza. Musoba agamba bano be baviiriddeko muwendo gw'abakwatibwa akawuka okweyongera newankubadde ekirwadde kino bagezezzaako okukirwanyisa. Bano abasigadde wabweru abalina akawuka bwe twagala okuteekako essira kubanga kitegeeza nti gyonna gye bali kabeerenga mukyala w'olubuto ayinza okusiiga mwana mu lubuto oba ng'azaala oba ng'ayonsa akawuka ate ekyo tekikyagala. Condom use consistently being at less than 20% among men, that's quite a big challenge. Even when you evaluate yourself, if you have been out there, how many times have you used a condom consistently as a male or female, you realize the statistics are true. Mu mbeera eno abaddukanya ekitongole ky'amakomera bategeezezza nga bo bwe bateekawo enteekateeka y'okulaba nga okusaasaana kw'akawuka kukendeera mu makomera. Abo be tulabirira 97 buli ku 100 basobola okwetesitinga obulwadde bwa Mukenenya. 10 buli ku 10 abo bonna abalina akalwadde batuusibwako eddagala ly'obujjanjabi. 10 ku 10. Amyuka akulira ebyobujjanjabi mu makomera Dr. James Kisambo ategeezezza nga bamu ku basibe ate oluva mu makomera ebyokumira eddagala nga babivaako nga baagala bano basigale nga balondoolwa okusobola okulwanyisiza ddala akawuka kano. Kubanga tetulina nkolagana eyinza kubagoberera mu komite gye baba balaze. Era mu kugenda mu maaso mpozi omukolo guno ogw'olwaleero kirungi nnyo nti gubadde okubanga gutuwadde omuwagaanya okusobola okuteekawo enkolagana n'abo wabweru b'amakomera abajjanjabi tusobole mpozi okumekinga sure nti abasibe baba bateereddwa mu makomera bagenda mu maaso n'okufuna eddagala lino era n'okuteekawo emitendera eri mu community nti baba tebannajja eno abantu abo abayinza okusibibwa nabo mpozi babatuusaako enkolagana ey'okulwanyisa Mukenenya basobole okufuna obujjanjabi nga tebannakuyingira mu makomera. Aba Uganda AIDS Commission batubuulidde nga bwe babakanye n'okuzuula abakisigiriza okumira eddagala. So awo we twagala okuteeka essira tulabe nti abalina akawuka naye nga tebannatandika ku ddagala tutambuze obubaka basobole okutandika ku ddagala. Ekyo kyekimu kibigenda okutusobozesa okutuuka kw'empenda ey'okumalawo Mukenenya mwaka 2023. Okwogera bino bano babadde batongoza emisinde mu bunabyalo nga gyakuyambako okwongera okusomesa abantu ku ngeri y'okwewalamu Mukenenya kusa okusikiriza abalina akawuka okwettanira okumira eddagala. Emisinde tunoonya engeri naddala tusobola tutya okutuukirira abavubuka n'obubaka. Netulaba nti waliwo okuyisa obubaka mu TV, waliwo okubuyisa mu radio, waliwo okuteeka information ku social media. We plan to do this in 10 cities. We'll go through Jinja, Mbale, Lira, Soroti, go to Gulu, Arua, come down to Hoima, Fort Portal, Mbarara, and we will finalize in Kampala. Okusinziira ku bitongole ebirwanyisa okusaasaana kw'akawuka ka Mukenenya bakozesa buli nkola okulaba nga akawuka kalwanyisibwa mu ggwanga.